Byeyongedde okutabuka Hajjat Zurah mu ddwaliro Embera mbi oluvannyuma lw'okufuna ekikangabwa ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Fifidaqueen naye ensonga zino ate aziyingiddemu era agamba nti singa tebafuna bwenkanya mu musango guno bo nga bo bagenda kwesalirayo amagezi agaabwe. Kale mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muri bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwenna abalwadde abakosefukosefu tiisapa ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'eddua ono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru okugenda ebweru bikyagaanye munnange mukubireko ate ku nnamba ze ez'essimu weeziri awo wamma ye akusomera busomeziddwa nga buli kimu ate kitambula bukwaku. BF Suma Herbal Research Clinic bano bo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunire obulamu obujja toddeeyo n'olumizi w'ebirwadde. Sigenda kulwisa nkutaanise n'ensonga za Hajjat Zurah munaye nga sinaba kubatwala nnyo olunaku lw'okwosa egyo Hajjat Zurah yali agenzaawo okunnasa munnange ndowooza okutereeza empapula oba tetwategeera kikyali kimututteyo yakale yayisibwa bubi oluvannyuma abantu lw'okujja ne bamwekuŋŋaanirako nga bagamba mbu ono omubbi yawaayiriza omusajja biki bayogera ebintu bingi nnyo. Munnange we yavaawo baamutwala mu ddwaliro era wenjogera ssaawa zino ali mu ddwaliro baamuwa ekitanda. Kati ye omukyala Fifidaqueen asitukiddemu ng'ate gw'ogwekyayi era ng'ayina by'ategeeza mu musango guno. Agambye bo singa tebafuna bwenkanya mukwano bo nga bba abakyala bagenda kusituka ate beerwanirire ngenda kuba nga akatambi nga batuusaako. Guys, Fifidaqueen mukyala nsuuga wano. Obaka wange buno bugenda kugenda eri Mama Nisha. Ffe bannakazadde b'eggwanga, abakyala abazaala abaana bamaama n'abazadde abalala I think not only naye okusingira ddala bannakazadde ffe. Kerere tetujja ku mulamwa. There is no amount of noise esobola kutujja ku mulamwa. Ezo noise ya mu butale era tesukka butale. Tebusukka. Ekintu ekitiisa bamaama kwe kusirika kw'abaana baffe. Naye omwana bw'avangayo n'agamba asigenda kusirika kati ate gwe maama olina kuyimirira ng'oli muvumu nnyo ku lw'omwana oyo. Bw'ozaala life stops being about you and it starts with your kids. Abazaddeko mukimanyi nti bwe tuzaala obulamu bulekeraawo okubeera nga buli about us ne tutandika okuba nga buli kintu abaana bange olaba maama ne bw'aba afa ng'ali ku mugo gw'entaana agenda akaaba abaana bange. Maama bw'alwala omwana n'alwala maama yeerabira ebimuluma n'alowooza omwana. Kati kino kyoliko Hajjat Zurah fokasinga ku Nisha abasigadde nduulu ya mu katale ekyo nkiddamu. It is just noise. It cannot even change anything. N'ekirala kye njagala okutegeeza waliwo omwami yampandikidde message oba mwami yagidde mu fake account anyway aba mukyala kale some parts yada reasoninga nga abasajja omanya abasajja tebatera nnyo okuba anyway yansindikidde message Fifi omwagira Hajjat naye singa tegusinga Hajjat bagenda musiba. Let me educate you katono nnyo. Muguno omusango nabo abadde bagamba Hajjat abito obujulizi mbu yagenze kunnasa kukyupula bujulizi. Muguno omusango Hajjat talina kunoonya bujulizi lwakuba just mwe temukimanyi. Asobola kuyambako kubanoonya bujulizi nti waliwo kino waliwo kiri naye si mulimu gw'okunoonya obujulizi kubanga it is the state against omusajja. Ndoze ekyo tukikiri yalinze. Ekyokubiri mwagala kuŋŋamba nti kunnasa teriyo bintu birungi biba ekyo kitegeeza mwe abannasa nammwe mwatuuse ku levo y'obusiru eno mbu ne mwegamba nammwe mufulumya bifu naye bannange akuloga obusiru aba akuloze bulwadde. N'ekirala kye njagala okubategeeza waliwo akomenti nzaawe babagambye mutuwe abaana in your dreams mukwano mu birooto byo ebyo bye mwewaanisa abantu abatapracticinga nallo mu bebalooya bammwe nga tebalina right practicinga they just killing on people who practice simply because temumanyi. Njagala okutegeeza Hajjat tajja kusibwa. Alumiriza Haji ye mwana yakwatibwa ayogera
Hajjat is a witness era naye yareportinga mwana kye yamugamba, so eyo threat nayo mugiteeke ebbali. Ekyokusatu, tewali asobola kuwa baana taata Nisha bwe kiba nga kiri ku record nti wabeegaana n'obajjako omusaayi, DNA ne confirminga nti babonera n'ogamba mugende. You have a lot to prove to court. Tuddire omwana eyarepingizwa ate tumuwa omusajja gwe, olaba kisoboka? Tumuwa omusajja akolagana n'aba accusing okukwata omwana. Gwe tulaba nti buli muntu akiraba nti you just want to compromise omwana kubanga kati ye mujuliza gwe mukulu. Kitegeera. Anyway, genda mu mateeka abalamuzi bamukuwe. Genda mu mateeka abalamuzi bamukuwe, kino kyo tukijjeewo. Ekirala banne munsobola okulekerawo okwevuma. You people, can you stop? Can you stop? Yo. Stop. Nenga Hajjati, njagala okutegeeza, we mothers, we are proud of you. Ekyo kankubuulire. Byonna ebikugambibwa eyo just noise ya mu butale, terina nnyo makulu. Terina. Tekujja ku mulamwa. Be focused. Nga bwe wafuna olubuto lwo n'osindika omwana wo n'omuzaala, gw'omanyi obulumi bw'omwana wo bwe wayitamu. Yiriba n'omwana wo. No one should intimidate you. Era njagala okutegeeza, buli akuintimidatinga, tewali ali above lonze mu Uganda nabye nga basiba abaali beeyita ab'amaanyi. Mbalabyeko nga babasiba. Just olunaku luba terunnakya buki muntu kukwatibwa. So don't be intimidated. Abo be bakuteekako abakufollowinga, ekirungi ebifaananyi bikubwa, video bukwatibwa, olunaku lwabwe nalwo lujja. Katusoke tukwata omusango gumu ku gumu. Gumu ku gumu. Gwe sooka olwanirira omwana wo. Bino byonna mbu bakuleekaanidde. Tebirina makulu. N'abaseetinga era omumanyi. Tobamanyi? Tomumanyi abaseetinga? So ebyo byonna tebirina makulu. Focus on your child, well-being y'omwana wo. Okitegeera? Ky'oba ofocusingako. Omwami oba agenda mu kkooti kusaba mwana, agenda asooka abeeremu ogwo omusango gw'okusaba omwana, ng'ate gwe bw'okyali mu mateeka eno bw'olwanirira omwana omukwata. Okitegeera? Batuwa abaana baffe. No one can do that. No one. You had to step in earlier. Okitegeera? So, ebyo byonna noise bagireeta ku intimidating, but don't be intimidated. Your daughter, muwala wo Nisha, she will forever be proud. Agenda kubeera alina role model asooka mu bulamu bwe, omukazi ow'amaanyi nga yeggwe. Va ku baana ababuukira abantu, mbuze gundi gwe role model wange, gundi gwe role model wange, azife yamuzaala taliyo. Ogenda kubeera role model wa Nisha asooka. Era ekyo kyo, I am super proud, nti omwana we agenda kuba proud naye. Amazima g'oba olemerako, g'oba oyimirirako, kkooti ekusalirewo. Ani yakwata omwana wo, ani yamukozesa. Ffe kye twagala. Bino byonna ebisigadde, none of your business and our business. Ffe nga bamaama tubuuza ani yakwata abaana, omwana tukoye kikwata baana. Mpozi ka message kange akalala ngenda kasindika eri bazadde bannange. Mubeere mu bulamu bw'abaana. Omwana we aleme kuyita omwami ono. Gone are the days bayogereranga nti omuzadde tasobya. Abazadde b'omulembe guno musobezza abaana be muzadde. Because this is a grown up boy. Taata gwasobola okwogera naye wadde watabuka ne maama we gwe n'okubira omwana omugamba muli bulungi. Okitegeera. Mwe ne musigala nga mwogera wadde maama mwatabuka. Wadde nga maama mwatabuka. Abazadde nkubuulira omwana ajja kuyita ssebo. Tukubuuza omwana lwaki tewanoonya kitaawo. Yo. Naye nga byebyo Hajjat Zurah, I want you to know we are super proud of you. Don't be intimidated.
ekirungi abakuteekako abakutambulirako bamanyi nze nninza ompe go ahead abo bo nange mbakusabuliremu bantwale mu mateeka abo mbasobola with the evidence I have abo mbasobola. So ngenda kusaba beera focused zino entalotalo ze baleeta endala kunkumula eri amatu be focused oli witness. Nja kusaba gavumenti y'eggwanga lyaffe ekuwe protection kubanga oli witness mu musango ogw'amaanyi era tugisabe kooti enkulu ng'etandise okuwuliriza omusango egobe kamera mu kooti because we have a minor in court. Ekyo looyawo akisaba omulamuzi era ajja kimuwa kubanga omulamuzi akimanyi okuprotectinga bamayina is paramount. Agobeyo kamera munda mu kooti oba babeere ebweru babeereyo bagobe kamera munda mu kooti looyawo mugamba akisabe you have a minor that is supposed to be protected. Ekirala gavumenti y'eggwanga yaffe tubasaba omukyalo yafune security yayogera n'abagamba she's being threatened ndooza leero mu kyoyongedde okiraba ebigambo bye yayogera alina n'abantu abamugoberera ate aba bamuteekako abamanyi naye njagala obajjukiza Hajjat ne bwafa n'ava mu musango nga mu afudde musango gusigala gugenda mu maaso musango gujja kusigala gugenda mu maaso. Ffe twagala kumanya ani yalya yalya oba teyalya waliwo yalya aveeyo simple. Hajjat Zurah bw'oba ng'oli ku mazima ng'okimanyi nti omusajja yakwata omwana wo tova ku bantu boogera weewaawo wadde waliwo odiyo etambula ng'eringa ng'ey'omwana Nisha eyo odiyo ngenda gibawa ku vidiyo endala egenda okuddako ng'omwana agamba munange maama ebintu biveeko ekituufu okimanyi amazima omusajja teyankwata lwaki tobyesonyiwa nja kuba ngibateerako naye bw'oba ng'omanyi oli ku mazima bibeere bw'oba ng'omanyi oli ku bya bulimba ebintu biveemu bijja kukutulira bwereere mukazi wattu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ne mukyala Fifidaqueen era nga ye akyasimbidde ddala amakanda agamba nti singa tebafuna bwenkanya ku musango guno ogwa Hajjat Zurah wamu n'omwana we Nisha munnange bo nga bo bagenda kwekolerawo ndowooza ekinaasisimula ate osanga kkooti ya Uganda oba gavumenti ate esobola okukola ekintu bo nga bo kye baagala. Ngenda kubanga mubatuusaako mu maaso wano era nze muzikiize ba mikwano mbasiibulire wano Omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Souvenirs Extra. Guys, mugamba mutya? Kano ka analysis kange njagala okukateeka wano naawe osule ng'okalowoozaako. Waliyo facts ze njagala tutunuleko. Mwenna side zombi Hajjat side Haji Banuto and everything. Mu mboozi eno mulimu ebigambo bye mbadde wano nenzijukira ne ngamba kambi bajjukize. Waliwo omuntu yagamba baamukutte mwana n'ataleekaana ne wabutawa waawulira. Secondly yagamba gwakumeka ate omusajja teyaliiwo. Mu mboozi eno omwana yagamba kyatandika kuva nga tuli mu nnyumba ya wansi, simanyi nnyumba ya wansi gye yali ategeeza kitegeeza it started way back before coming to the deka. Muwulirize ebigambo bino biri mu mboozi muddeyo mugiwulirize eyayogerwa. Ekyokulala bw'owuliriza essimu ya Sheikh Semambo wakati wa Sheikh Semambo ne Ruth Kalibala, omwami oyo yagamba nti kasita temuliimu bulwadde
kyekisooka. Temuliimu lubuto mu sinaali eno. Tujja kuteesa maama bw'anaamala okukkakkana, tujja kuteesa tusooke tumuleka akkakkanemu. Era ebyo bya bulijjo bibangawo ne tubituulangamu ne biggwa abaana beebaka ne ku bannyaabwe. That phone call insinuated that there was an action eyogerwako. Nga mulimu parties ezizimanyi. There are even other audios. Abamu ze twafunako ezitannateebwa. Kyova olaba abamu tulemerako nti mutuwe yalya bw'aba ono si ye yakola ki? Si ye yalya. So someone sent me a message n'agamba Fifi, what if there was a relationship? What if? Baba? Don't make noise. Don't. Finish. Oyangambye, what if there was a relationship wakati wa Hajj n'omwana? Aina byayongerezzaako sijja bisoma byogera lwa nsonga bibanga ebiyingiridde eddiini. Ne mugamba bwebanga relationship yaliwo nze sisobola giwakana nti teyaliwo kuba yangambye watya nga teyali kukwata nga yali relationship. Ne mugamba sisobola kiwakana kubanga saaliyo. However, then kiggumiza kiri kye tugamba nti omwana yakozesebwa. Then mwagala bwe tuba bakujjako kabasanyizibwa tetusobola kijjako kabasanyizibwa ku lw'ensonga mu mateeka ono mayina. Wadde nga there was, okay, let's believe there was consent for this action to happen. But mayina kye tutagenda kubuusa maaso nti ne taata w'omwana ono muwayemu n'ekitundu gy'alina yakkiriza nti omwana we muto. Okitegeera? Wadde nga balaba agamba ng'omwana wa myaka 20 emeka. The fact is she's still a minor. Kitegeeza action eno weba yaliwo nga ba consentinga ye ne Haji kyesimanyi era mu mateeka tekikkirizibwa omwana yakozesebwa nga muto. Kusinzira ku ssemateeka w'eggwanga lyaffe kubanga omulala agenda kumbuuza bano ababibeeramu nga bato tojja na busiru bw'okumbuuza eyo question. Nyimiridde ku mateeka ga ggwanga lino kwenjogerera. Okitegeera? So bwe baba nga nange ninako mukyala w'omuntu omu eyampeereza message ng'olina oludda kw'ofubutuka. When we talked on phone, on record, bwe twayogera ku ssimu wayo mentioning erinnya ly'omukyala wa Hajji omu nga yali mu meeting eyagezaako okwamendinga ebintu. Naye nga naawe ogamba tekwali kukwata okusinziira ku kyewaŋŋamba ku ssimu. On record nga naawe olingaako akkiriza nti waliwo consenting ku kino ekintu okuhappening. Kati kitegeeza kituvuga kituzaayo ku kiri nti omwana ali under age yakozesebwa. Wadde nga muŋŋamba ayinza okuba teyakwatibwa. It was a relationship. Hajjati n'agigwamu n'agimanya ng'omusajja ayagala omwana we behind the back biki okusinziira ku message kye mumpeereza n'omuntu omu. I don't want to mention your name. But you know, I have a conversation between me and you. Ng'oyogera ebintu bino. I have a phone call gye wankubira n'omukazi wa Hajji omu obubaka bwe yakutuma oŋŋambe nabo n'obuŋŋamba era n'amannya gaabwe wagamentioninga mu conversation eyo. So if you believe, because I won't believe, nze okusinziira ku buwangwa mwenva kyakive omwana okwagala nze ku buwangwa mwenva n'eddiini gye nzikiririzaamu kyakive omwana okwagala kitaawe kaabe nga si yamuzaala fu azongaza omusajja oyo mama wamukulaze nga taatawo. But to some of you people, it's not. Kuba obuwangwa bwaffe bwanjawulo. Ffe mu Buganda ekyaffe tekikkirizibwa. So bw'oba nga waliwo consent nga bwe mugiŋŋambye nga muwulira ddala sibawakanya kubanga saaliyo nze. Naye era kiddayo ku kiri nti omwana yali muto mu myaka okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga. Same person yansindikira video ngegamba yankwatirira mu bukyala ne mabeere. Kisigala kisiba ali mu kkomera. Wali togenda kukozesa wali okwatirira waki. Oba okitegeera. Oba kiddayo ku kino kye muŋŋambye mu message nti
oba consent eno nti bino byabeerangawo kuba n'omwana yagamba byatandikira mu nju ya wansi oba enju ya wansi yeruwa I don't know. So kitegeeza gwe ayawuliriza emboozi eno gye yatandikira bw'oba wawulira omwana ng'agamba nti byatandikira mu nnyumba ya wansi kitegeeza kuno ekikolwa kino kyava eri so tekyatandikira wano we mwakirabira maama waakirabidde. Ngezaako kuliplayinga message emu evuddewo omuntu wabuvunaanyizibwa akubaganyiza ekirowoozo kye n'agamba Fifi, why don't you look at this thing in this angle? My phone. So mikwano gyange tamala mpozinga ebintu ebyo message eyo omuntu agimpeereza twogedde ne tukayanira ne ku simu n'agamba Fifi nkubuulire nze ndowooza yes omwana yali muto omusango guba guliwo naye tegukyali gwa kukaka relationship gone mad nemugamba gone bad nemugamba sikiyinaako evidence but still wekiba ng'ekikolwa kyaliwo kitegeeza omwana yali under age. Kati bw'abanga yali under age omwana baba don't make noise. It's okay. Nengamba bw'abanga ddala kyakozesebwa kitegeeza mwenna kati nammwe mukkiriza nti ekikolwa kyaliwo kubanga n'owooluganda oli omu twayogera tulina bye like so mikwano gyange nze ekibuuzo kyange kisigala kiri nti yalya oba teyalya bwaba teyalya ani yalya era nsonga ki witness ono gyagenda okuwa omulamuzi emulumizisiza omuntu nga teyalya era tugenda kuba tukimanya mukitegeera. Sofa nyongera okugamba abazadde waliwo omukyala ngenda banyumiza emboozi ye njogeddeko ne ku live ali mitala w'amayanja mukwano gwe abadde yebaka n'omwana we omwana ono wa bulenzi ng'oli aweereza ssente omwana bamukolera ebintu ono ng'agamba omwana ye yamuwa. So she took advantage omwana ali mu ssomero alivinga life ne banne naye yatuse time n'akoowa omukozesa nga talina mirembe kyokka ono ye muntu y'omu yamukyalira ku ssomero maama we gwatuma bagadde bannange bazadde bannange bakulu bannange kale ffe abakuze mu myaka kubanga ffe bw'ozaala oba okuze abakuze mu myaka tukoze tutya singa guno omusango tetufuna justice nakumanya abakozesa baana be baani tugenda kuyamba ku Kama. We gonna give Kama a hand. Gavumenti we tunagiteekako embeera neeraba nga waliwo ekibi ekiyitingana ejja kumala ezuukuke ejja kumala ezuukuke. Noli omukyala ngambye adda Uganda agendeko mu mateeka alabe ng'omukazi bamukwata ate ye ekisinga omweraliikiriza omwana we yalibanga afunye obulwadde kuba ye agamba oba abyogeza busungu adono agamba oli munywanyi wa mumanyi sitetasi ye lwaki aba yeebaka n'omwana we. Omwana yaweereza maama ebimesegi n'amugamba ebintu bingi n'amugamba naye gwe giwandika ddala weesigayo ekyo omuntu gwewandekeranga mmazeeko emirembe kyokka nga noone wa maama yaloopanga mwana n'amubijjisa ewa maama we maama ng'akonya kukomerera mwana misumaali gyabutawulira oyina empisa embi kumba omukazi nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina Alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate